omusango tegunnamusinga bwe gunnamusinga kyetuba tuteekawo bano abagenda omweyimirira bebaani balina ebintu ebiboogerako balina sente ez'obuliwo n'ez'obutaliwo zibaleseewo buli kugamba bazitowa kyenkana ki balina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde obusobola okukomyawo omuntu ono singa aba agaanye okukomawo mu kkooti byemu ku bibuuzo ebibuuziddwa abazze okweyimirira Hajji nti owaali tuwa omugaso gw'omweyimirize abasajja ne bannyonnyola eryo ne chairman gwe babuuziza nti owaayi singa anaagaana ogenda kukola otya chairman agaana nja mwekwatira ndi chairman w'ekyalo agaana atya okudda nja mwekwatira endulu nevuga mu kkooti bino byembawo mbibanga bushiroya endulu nevuga mu kkooti kati njagala mutegeti guno musango tugenda guyigiramu bingi n'omusiru asembera ddala okubeera omusiru oba toyigidde mu guno omusango kitegeeza ne bakuteeka mu kinu ne bakusekula togenda kuyiga guno gwe musango nga notoba toli munnamateeka oguyigiddemu because it is a public court buli muntu yenna abadde that was a good one council bali alimu akakasiza ebigambo byange nkugambye agambye nja kumukwata oyo chairman w'ekyalo omulala ngwati buvunaanyizibwa ki ne bamubuuza singa agaana okudda omanyi repercussions ulira nakazungu eyo no tam naye si nyangu abamumanyi outcomes smart negative kati nga tuli mukagambo repercussions kale okukuba omundezaamu consequences negative and positive effects but katungeri gengenda okusoma amateeka tukaite repercussions omanye zigenda okuvaamu singa omuntu abo oyo takomyewo abasajja nga babadde bali organized nnyo nga bamanyi Mayor, I can see you're ready for the local anyimiza kwako wanatambulanga naawe olowooza bino byakusaaga repercussions ulira kagamba repercussions kyenalabye ku bakanso bano kyenabayizeemu bakozesa olulimi oluzibu naye nga mulimu obugambo obwangu bwe basobola okukozesa naye kati ezo zino tamu zinga zowulira ngayinza okulaba ngaeyawaaba ali bwati ng'ali bwati akengawo kenziwa nga abaana bamuweeza kamere mutambulirako kugambye abadde bwati ng'alayisalakumu weyefuba obwanga ne banne bwati ate nakyo kyentegeddeko ekirala ndalyewo omutaputa awo abadde ataputa waliwo omuntu abadde ataputa awo ng'ataputa ensonga awo ng'amutaputa wayi tutuuse wano nti ekibadde waliko okimanyi baganda bange kino nsinziira ku live ye ngambagamba bw'ofunayo akaddeetako mu kkooti bino bye tunyumya tolowooza nti kweyagaliza oba kukwe wabula otegeere kiki what exactly don't stop in just comment section oba oli wabweru wa ggwanga kikubeerera ekyokuyiga nti bw'okomanga we Uganda court it is a public court kifo ekya buli muntu kyokkirizibwa ogenda n'otuula tuyige okutuula mu bifo ng'ebyo tubeere ku byalo nga ffe tusala emisango gy'enkoko teweetaaga kubeera looya ku kyalo ssebe eriyo abasajja nga yasala emisango gy'egundi yakuba emboko ku kyalo ng'omusango bwe gukusinga kati g'omanyi ku bwongo bw'ennamba kuba ku kaalo kaffe gye banzala essembabule kati nze looya g'omanyi ku kyalo kyaffe kati nze looya kati olwo yeebuuzibwako ensonga kati omanyi ku kyalo kyaffe kiramaana asobola okumpita meya sooka ojje mwe mubeera mu kibuga kati ze chairman ku kyalo ampita meya sooka ojje mwe mubeera mu kibuga mwana wange kati ono yabbye enkoko naye enkoko gye bamugamba gye yabbye ate ono mu nnimiro yateekamu akapande nti enkoko gyensanga mungitwala uliriza wano wakulu nnyo wano bakanso bange muwulire wano n'abalala baliko kati chairman ampita ku kyalo abuuza
meya ono bamuwabidde musango gwa kubba nkoko naye ono ate mu nnimiro ye mu bijanjolo yateekamu akapa meya ogonga gwe ogusala otya awungulaga kati amaanyi. I want to show you the power now I'm gaining through this case. The power I am gaining through this case esindikiriza wano kyenva ntulanga luuya nti okusi ono akapande yakateeka mutiye wekali walabika bulungi ti teeka akyerivunaanyizibwa ku bulimi n'obulunzi nti omuntu enkoko n'ogizimbiranga akayumba nebeeranga eno tejja kutagaliranga mu bantu nti yes kati enkoko kagirye kyonga nkimala nga chairman akka mu nsawo ye ng'agamba secretary jayo ekyemitwalo 5 kijige kanso yeyongereyo nga kanso neyongerayo. Is that in this book? Oluzungu enyogedde lweyo ekyo kyetaagisa ebitabo oba kyetaagisa ekitabo ogwo musango mbangu mazi period. So bino lwaki bagamba nti when you get back home nanyini nkoko tamanyi kusoma okitegedde kati kyembagambye tulwaleero ne bwoba okomyewo yonna gy'oli bw'ofuna time jangu tulako mu zikooti zino owulirize how things are done. Nze kati guno omusango gunjigiriza ebintu bingi ntegedde ensinga bwetambula ntegedde nti munnayuganda ddembe ly'okufuna bail ntegedde nti polisi bwekukwata ndi waddembe okusirika nota ntiru nga loya wangaze ntegedde nti ne bwekuba musango gufaanana gutya buli musango gwonna wano mu Uganda osobola okugusabirako ntegedde production warranty kyetegeeza bannange era wano abatabitegedde obadde okimanyi teriya njagala muteeke mu comment section production warranty tewakategedde musango gwa haja abamu mwenna nti omuntu asobola okuba nga aweerezeddwa mu kkomera nga kooti emaze okusalawo balooya ne bawandiika ne bamugisayo nga n'ennaku tezinnatuuka. Mbuuzamu bubuuzi just asking tewakategeredde naawe mu nsonga zino nti mu Uganda waliwo kye tuyita production warrant nti omuntu asobola okubanga ddala kooti waliwo ngambye nti zenategedde bail production mu musango guno bw'otaayiga empozi nga gwotyo bw'olibeera short form PW. Yes, in the short PW. Ebyo byonna tubiyigidde mu musango guno. So nga tonnaba kusagambiza n'okwogera ebigambo byo lowooza ku fiki bye tuyise. Wama, thank you darling, sweet baby. Ffe tuyise ebintu bingi mu musango guno boy. Tutegedde ensinga bw'etambula. Production warranty. Bail application. Listen, ulira tamu zezini musango gwa jali. Bail application. Production warrant. Court hearing. Magistrate court. Chief magistrate. Assessors. Gurongera tunyumira guno trial. Assurities so kitenge bwe bagamba no tukuno musango fe twayize dda twasomye dda kati nako official breakfast yangambye angulide breakfast. Thank you so much brother. Gwe nkimanyi tosuubiza mpe ogwe nzija mukamba okusinga tujja kwewulira repercussion nabwe wuliriza buli lulimi luli muli oluzungu luli muli production warrant ba assurities ntegedde nti olwaleero tojja buzitize kweyimirira muntu trial. Yes,
okulikanga gwe munnange gwe musango wadde tiimu gundi fenno tubadde nezi tiimu naye tufubye nnyo ate okuyiga yes applicant very good naawe wama applicant substantial sureties yes beyond reasonable doubt uliriza akonakona kayigira ku kanso bali he was like oyina okuleeta obujulizi nga buli beyond reasonable doubt Adjan till 5th December obugambo ogwo wamma muyiga mwebale kuboteerako prosecution council okategera obugambo ng'obwo tuwigidde mu musango gwa Jali agimusabira okutumiddeko affidavit obugambo bwonna ndooza mulaba remanded complainant victim suspect Uganda versus misango ki defendant yes so baganda bange guno musango batoguyigiddemu nga tojja kutegeera tugenda kutegeera court hearing and they court according to the constitutional act lewandage kasaba bateka kati pepa ngenda jigwirawo achuza subsection ngenda kubigwirawo kusaga nokusaga gwe ngenda kujigwirawo when I get nakagambo what is your motive what is your motive factor kigendererwa ekyo your motive nexus otoba akalesi alesa gabo nexus akona kajja kumwama deseko what is your nexus ekibagatta Yes buterevu mulungi ndaba kujika media kwaniriza era nenkubuzaako nti wasuza otya ogamba otya kasubire nti oli bulungi ensonga nno bwezityo bweziyimiridde saidi zeeyo oyo nno gwofa okulaba ye mukulu MC Meya ono ayewo nnyo omubiri mu nsonga za AGR ekyo fenna tukimanyi waliwo abamuyita ow'olugezigezi waliwo abamuyita ow'akajanja kwegamba alina abantu beyatama naye nga bamwetama lwaki lwa nsonga za AGR ate ng'olaba ekintu kyakola tekirina buzibu ekintu ky'okuyirawo AGR omubiri kyekintu ekikyasinze ku nsi eno n'oyirawo omuntu omubiri ng'omusajja ono abwayiriddewo AGR omubiri nga bw'amubeereddewo mmwe mulabanga akajanja naye ye olabira ddala nti abeereddewo omusajja ono mu bigambo bye kansuubire mumwewuliriddeko atukubiriza obutaggwaamu maanyi okusigala nga tugenda ku kooti tulabe biki ebinaaba bitambudde oba biki ebinaaba bigenze mu maaso nga bwe mukimanyi olunaku olw'eggulo ye Agi yakomezeddwawo wabula nga ebyavuddeyo abiwaamuko ku ssanyu weewaawo ne bikuwaamuko ne ku ssuubi n'okakasa nti ddala nga ku mulundi Agi gwagenda okukomawo mu kooti lwe lwokuna luno chances ziri waggulu nnyo nti yo Beiro agenda kubeera nno nga mwanattu agifuna kulwagenda okukomawo ku lwokuna z'ennaku z'omwezi nga 5 ze bamugambye okubeera nga akomawo mu kooti era tugenda kubeera twongera okuwulira okusaba kwa Beiro oba bakukkiriza oba bakuganye naye okusinziira ku procedures twalabye olunaku olw'eggulo nga bayise ne basurities ne basubmitinga in empapula zaabwe ezikakasiza ddala nti baggumidde oba bayimiridde okulaba nti ddala basobola okweyimirira Agi ezo procedures ziraga bulazi nti maaso waliyo ka green light naddala ng'ennaku z'omwezi 5 kyongera okakasa nti weewaawo Beiro yo
yandimuweebwa era kiba kya ssanyu nnyo okubanga abalamuzi we bagenda okugendera mu holiday nga 9 Desemba nti Haji ajja kuba akoze eki nti Haji ajja kuba afulumye. Holiday ebeera mpanvu ebeera almost ya myezi nga 2 kakati Haji bw'atuyamba n'afuluma nga tebannagenda mu holiday eyo bagenda kuba batukoledde amakula kubanga singa holiday etuuka nga tannaba kufuluma ekyo kitegeeza Haji mu mbalire emyezi emirala nga 2 ng'akyali kigo mu kkomera nga tebannaba kubeera nga bamuwaaki nga tebannaba kubeera nga bamuwa beyiro. Naye kino ekyatusse olunaku olw'eggulo kyongera kubeera nga kikakasa nti ye Haji yandibanga mwanatu beyiro oluddako agenda kubeera nga agifuna. Timu Haji Ali nyongero bakuutira omusajja mu muteeke mu ssaala. Omusajja atuuse wano watuuse lwa ssaala zammwe. Mu kusooka yali Katonda eyakola ki eyaleeta ensonga zino mu mawulire kubanga nze njagala nkubuulire singa ensonga zino tezaatuuka osanga mu mawulire embeera teyandibadde nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu gwe suubira ateebereza singa Haji Ali ensonga zino tezajja mu mawulire ekitegeeza ne mu kooti ne mu high court singa talinnyangayo naye olw'okuba ensonga zino zajja mu mawulire ate nga kyali ku ntegeka za Katonda kyekyongedde okwongeramuko ka sipiidi okubeera ng'omusango guli mu kuddukira ku sipiidi eya waggulu era nga Katonda bw'aba akyali wamu naye omusajja ajja fuluma. Timu Haji Ali temulina kuggwamu maanyi ate kati wano we twatuuse mulina kubeera nga amaanyi gali waggulu mulina kubeera nga kati abasaba musaba nnyo kubanga wano we tutuuse kyongera kukakasa bukakasa nti Haji Ali waliwo essuubi ery'okubeera nga mwanatu agenda kubeera nga bw'atyo afuna beyiro. So nga zikyakutte wansi ne waggulu naye nga ffe twewayo update zizonna okubeera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Kyosobola okukola kiri kimu just kulikinga video, subscribinga obeere nga weekumira ku mukutu, turninga on notification bell obeere nga gwe asooka okubeera nga ofuna video zaffe zino nga bwe tuba tutaddeyo ofuna notification butereevu ku ssimu n'obeera nga video gifuna butereevu. Kale mweraba